Amagwa mu bulago yemu ku ndwadde ezikwata omuntu yenna awatali kutaliza myaka nti muto oba mukulu. Okwagala okutegeera amabwa gano kwe gava, ensonga tugitutte wa Dr. Oscar Mugerwa ku ddwaliro Ensambya atubuulidde nti gano gava ku buwuka obuva mu mpewo. Bubeera airborne, so omuntu abussa bw'abussa ne bumuyingiramu ne bumala ne bulwaza ekifo ekyo. Obuwuka obwo bwe bumu n'obuwuka obusinga okuleeta ebifuba ne ssenyiga oba n'endwadde ez'amatu ze tuyita otitis ezibeera ennyo mu baana. Annyonnyola nti omuntu afunye obuwuka obwo amala ennaku wakati w'essatu ne wiiki okutandika okulaga obubonero. Kiyinza otwala wakati w'ewiiki emu oba bbiri oba ennaku nga 3 ku 5 obuwuka obwo okumanifestinga okuleeta obubonero. Mu zino ennaku ezisooka obuwuka obwo bubeera buzaala ng'omubiri tegunnabuli organizing. Era gwe alaba emboozi eno kasita olaba obubonero buno wammanga ng'omanya nti gwe n'obuwuka buno muli butoola. Abantu abasinga ofunamu obulumi mu mimiro, oluusi obulumi buno buyinza okutandika nga bujja ng'omira. Then over time obulumi obwo bweyongera, ebiseera ebisinga ne kugirako n'obubonero bulala ng'olusujjasujja. Era Dr. Mugerwa agamba oluvannyuma lw'okulaba obubonero buno genda mu ddwaliro bakkebere bategeere ekituufu ekikuluma. Ebiseera ebimu eyo erwadde ebeera nnene nga myufu sayidi gy'oba owulirako obulumi. Kati n'omusawo ekyo aba asobola okukiraba. Bwe kiba ng'ekirwadde kikuze nnyo actually kubeerako n'amasira oba osobola okugalaba. So omusawo omuwa history n'amanya obubonero buno n'akola physical exam. Ono agamba singa zino ziba tezijjanjabiddwa bulungi ate waliwo obuzibu obulala obukivaamu gamba ng'okulwala omutima. Obuwuka obwo oluusi abajaasi abajja okuyamba okubutta bamistakinga organs endala ne bagenda ne bazaataakinga. Kati omuntu asobola okufuna sore throat naye wayita ebbanga ate n'afuna obulwadde bw'omutima oba ensigo naye nga kiva ku bulwadde buli obutajjanjabibwa bulungi oba obutajjanjabibwa mu budde. Tukitegedde nti omuntu yenna singa obuwuka buno obuvaako amatantagano bumuddiŋŋana kiba kya bulabe ng'eddagala kuba kulongoosebwa. Katugambe omuntu bw'afuna emirundi 3 omwaka okumala emyaka 3 oyo omuntu ebiseera ebisinga abasawo abakugu ab'emimiro ennyindo n'amatu betuyita ENT baadvisinga ezo tonsils baziggyemu. Oba omuntu ayinza okuba nga akifunye emirundi 5 omwaka okumala emyaka 2 oyo naye baadvisinga tonsils ezo bazirongoose baziggyemu. Bwe tumubuuziza ku baana atutegeezezza nti olw'okuba abaana bano bakwatibwa nnyo endwadde ng'ebifuba ne ssenyiga olw'abasirikale baabwe okuba nga bakyali banafu kyangu okufuna obuwuka buno era aliko amagezi g'awadde. Mpozi n'abaana abo batasobola kweyogera ebiseera ebisinga almost 9 ku buli 10 oba 10 ku buli 10 almost bwe bafuna ekizibu ekyo era bafuna temperature. So omwana aba n'omusujja nga temulaba bwe guva oluusi n'ogenda ku kliniki eri okumpi ne bakeera omusujja ne batagulabamu. Era kiba kyetaaga okulaba omusawo omukugu. Okuleka okuyita mu mpewo obuwuka buno busobola okutambulira mu bikolwa by'omukwano sako ne sizoni ennyogoga oba ey'empewo. Kiisinga omuntu asobola obufuniramu naye ng'obwo buyita mu mpewo obuwuka bubeera omwo mu mpewo. Ebiseera ebisinga sizoni ey'enfuufu oba empewo oba enkuba obuwuka obwo bubeera bungi. Sizoni bw'ozeegendera abantu batera nnyo okubirwala ebintu ebyo. Kati omusawo atubuulidde by'oyinza okukola okwetangira ensaasaana y'obuwuka buno. Ate bw'abanga waali ewaka oba ku mulimu w'akolera ng'abantu balina ekizibu kino kyandibadde kirungi omuntu oyo n'ayambala masiki okwetangira ofuna obuwuka obwo kubanga tugaye buyita mu mpewo. Enzijjanjaba y'obuwuka buno erimu emitendera. Omuntu ayinza okuba ng'omutwe gumuluma nnyo oba temperature. So tuteekako eddagala eri ebyo ebintu. Omuntu ayinza okuba ng'ali dehydrated nga olw'obulwadde buno nga tasobola kumira ng'omubiri mukalu tegulina mazzi. So omuntu ng'oyo mumurehydratinga ne mumussaako amazzi ne mufuna eddagala erya temperature oba omusujja nga panado n'ebintu ebiri mu ttuluba eryo. Waliyo ne buspray bwe tusobola okukozesa ne tufuuyira tonsils ezo. Kyokka ebintu bino wammanga olina okufuba okulaba ng'obirya anti nabyo ddagala. Ebibala ebirimu vitamin C abakugu abasayansi batugamba mbu biyambako okwongera immunity okwongera amaanyi agalwanisa obuwuka ekika kino. Muno mulimu citrus fruits zonna
nga emicungwa, enniimu bw'oba ogisobodde bwe batekola bubi, ennaanansi ndowooza naye erimu n'ebibala ebingi. Nga tonnagenda mu ddwaliro ekyandibadde kisookerwako oba first aid, Dr. Mugerwa annyonnyola ky'olina okukola. Osobola okufuna amazzi agabuguma n'oteekamu omunnyo ng'ogubeera mu mmere okuteekamu tesiti n'ogagolinga, otunula waggulu n'ogagolinga then n'omala n'ogawanda n'okikola n'okisolo kikola n'emirundi nga 3. Ebibalo biraga nti abantu ebitundu 7 n'obutundutundu 5 ku buli 100 be bakwatibwa amabwa g'omubulago mu buli myezi 3. Abantu ebitundu 2 ku buli 100 be bagenda mu ddwaliro olw'ekirwadde kino buli mwaka. Jocelyn Nakibule, Agafeeyo ku Spark TV.